Popin Media. Nzo mukulu mujja wano. Nzo mwana omukulu yafuka first born. Yasoka kugula ku taata wano. Abaana bonna bano banzirako. Ne navano kanziyanya bataata wange wa. Nensiba baganda bange. Nyezewa. No hangedeko ejembadde. Era banyini waliwo n'abamu abamanyi ejeeri. Era nga ba ne baagano n'okunkubira essimu taata afudde. Nenga tebira ebizibu ebigwa bambuulira era nenzija. Nengu taata ngene namba bazirina nga n'omu aliwa enkola naye emirimu era nga tuba naye. Era amanyi waka tiyasindika ne piki ziriwana nga ne taata yamugulira ne piki. Nejawa ekimawa ekitegeza ngo obusika wali obwagala nze saagala busika saabwagala kati omusika omukkiriza nti waali nsamanya busika ne saayo ngenda okutuuka ntuuka kikeerezi abo mbaleze bulezi kakati be bansinga amaanyi ne taata sifunako omugabo oba ne banyinaze bano ne baganda bange bano n'abala baabo n'abala we bali nema kufunako ate nnyoko yakola wano yakola nawalala abakyala nemba nsomye sitole n'abakyala bawerawo abaana muli bameka abaana tuwera bangi n'abala bali wali entaana ngenda okungiriza taata yazala abaana bameka gwe mukulu waffe abaana nkubali baliwo kadolaba n'ennume ye owuyi akimanyi omugabo gwe naalimira sina gye nnimiro we nnima sina gwe nzima kayumba nsulattayo negama wegama nkuba mikwano gensulamu mbaddewo najja kale nagenda ne maama wange andi muto nenkomawo najja nzekka nakuzeemu nekineewuunyisa mu kiraamu kwe kugamba nti Matiya ono ye muganda wange enzirako nti ye yandeeta era nga bwe yandeeta era batuwadde kali akasenyi kubanga kitwale tukayanira ng'omugenzi walage mbubiri mu kiraamu sikkiriziganya na kiraamu ekyo ngamba ekiraamu ekyo muzeeyi yakikola ddala nga kituufu kigenda kirimu ebituli ozaala otya omwana omubbulamu amannya ate n'omwana ogamba ti ate gundi yamuleeta nga batugamba oyo mwannyinaffe ng'atugamba mujje tutegeke tulabe enziika yaani ya taata era tuva mu nnyumba nga tumanyi nti tugenda kutegeka nziika yaani ya muzeeyi tuba twakatuuka wali tugenda wulira nti ate taata waffe yagamba tumwabizaawo era neddaame yali yalokoka neddaame weeriri netubuuza mumanya mutya nti eddaame weeriri omwana aliwa obuze omuzzukulu ng'ayimirira ng'agamba eddaame weeriri n'emmotoka era yiiri eririna okiwulira n'emmotoka yiiri yeeririna eddaame weeriri livudde mu busiro era jjajja yagamba bwati ne bwati tanalisomamu omwana yali okubitottola nabbanja namagembe ne nantume tubawadde akasenyi eri okiwulira naye nga ekibanja kino mukiraba bwe kiva wano kiriko bayiika mmeka paka eri ne wabawo n'ekibanja ekirala kikoma eri ekyo ekibanja kikoma eri ekyo ekibanja ekirala kiri eri ekisenyi naye ekibanja kino okiraba kiriko abawala aba nga bwe bali abooluganda kiriko ono n'oli ow'omwana oli naye nga kiva eno mpaka eri kati kiri ekyemmanga ne kibaako bali abalenzi era abamaama abadde wano ate n'ekyo era kwe bali n'ekisenyi naye nga ne bannyinaze bano bannumiriza tebalinaako wadde akafo akategeera bwe kati okiwulira kituufu ensonga ezo zaaliwo ez'okusikamu omuguwa mu ngabana y'ebintu bya kitaffe abamu bagamba tetuli bamativu naye nga baagala nze omusika mbawe nze kennyini nabagamba nze omusika siina buyinza kuwa muntu kibanja wabula ekiraamu kyagaba ebibanja bwe tuba tetuli bamativu n'ekiraamu tugende mu kooti basazeemu ekiraamu ettaka lyonna liddeewo administrator
ekyo nakyogera era kiri recorded. Ekiraamo bebamanyi engeri gye bakifuna era nange nali neebuuza baŋŋaana wandiika ekiraamo bano baafuna batya ekiraamo nga njagala bajje bakole ki bannyonnyole obuvo n'obuddo. Yensonga lwaki beŋŋambye nti ekiraamo balina kukisalizaamu mu high court. Bano ne mbagamba bagende mu kooti tugende tusazeemu ekiraamo. Omuntu yenna wasigaza ekiraamo agenda mu kooti mu kkomera wamumpulira bulungi tosigaza kiraamo kya mugenzi. Era mu kiraamo kyennyini temuyinza kubeeramu muntu eyeewadde ng'ate kwali ku kiraamo nga yakisayininga oba yakikola. Ekisookera ddala baggumizza omuwala okuggyako omusika. Kitegeeza bwala mumukola ki? Mulina obuyinza obugyako omuki? Ono weba mumukooye mumuggyeko tukafunye bulungi abawala bakola ki? Kabe muwala ng'alimu omu mu 16 mu wazaalibwa omuwala era asobola okulagira n'amuggyako. Ekyokubiri era omuwala yalonda era gavumenti yakuwadde obuyinza obwo ne bawongera okubuteekako omukono lwaki kibadde kiwakanyizibwa ne muddira buli kimu ne mukyekomya ne mukyewa. Eyo nkola mbi. Twagala buli kimu kitereeze ebintu by'omugenzi bikole ki bitereezebwe. Omusika bwatemwagala mutekeko olumbe mukole ki muteeko omusika gumukola ki gumwagala. Tukategedde kubanga ono buli kimu yakyekomya yeewadde buli kimu. Njaga kuulabula n'abakazi bonna mu nsi yonna mutegere leero nga bakuleese nga bajjemu omukazi mu nju. Mumpulira bulungi abakazi toteka bigere ku mmeeza nti nsanze amasavu. Tandikirawo okukola byogenda okufuna enkya. Mumpulira bulungi byogenza okufuna byogenda okugabana. Bino ebisooka biba byabana abaana abasooka wano. Mumpulira bulungi kyobalava mu gavumenti abalina okufuna baana waffe tunaye mwana mwende kibala tuwala abaana bonna 16 oba 17 oba 3 tukategedde abaafa nabo balina okuweebwa. Temuwa abaana baabwe mulina kuwa baana bano bemuzaalibwa nabo abaafa. Wamumpulidde bulungi kabe mukazi kabe muki kabe musajja tuwula kufuna letu administration gavumenti gyekola ki yeyagala. Bino ebintu Nyanzi yabikola kitegeeza tebiriko buzimu nti no tugenda kubijjawo bajjajja baani basenga tukategedde. Then wetunaamalaawo tugende tunoonye ne basenga gyazaalibwa naye eriyo omugabo gwaffe we munabanga temuli wamu bwe muti temugenda kufuna. Kati etteeka tuzze nalyo era tuwesanga tugutte siyinza enjo okukwata tukategedde naye era wano wetwenenyeza tutambule tugende maaso. Bino bitumalira mu bwereere byokoze muntu yezo byebibyo byobala naye bino oyokala babaganga mbuzi mukayana njagala omugabo bubana okugenda kukola ki tukategedde omugabo enyongereza bweguba teguliiwo wateguliiwo era singa omugenzi Nyanzi talina kiyaleka bino ebinya tubadde tugenda kubiyitamu tunona kiwano solo yali ebintu byebera n'abimala naye yali musiru n'agamba wakisirekaawo bintu abagenzi tewali kiriwo wawo ne gitwaganda radisi tugenzeyo mu nsukolo tugeyo tuka nga alisanga makati sibu soko tusumisi ngamba sumisi